Bruce aliwa hello forms hello yes obiringa mubawunda just I think it was a response on information. The guy is there coming. There's a guy there. Mami tugende mu. Tuseewo nga bagamba omukulu bamukubye amasasi abadde ava ku mukolo. Kitalo nnyo, tufiiriddwa nnyo. Byebyo ebiriwo kitalo ddala. Mpuliddeko nti waliwo be bakutte, waliwo gwe bakugobye ne bamutirawo, omulala ne bamutwala mu ddwaliro poliisi n'atuseewoko gundi luvannyuma mukko. Yentegeddeko nti egundi abatemu babagobye era ne bagira ne bakwatibwa. Kyekyo kyentegeddeko. Bw'ogamba tukola enforcement bannabyabufuzi nga bavaayo mukola omulimu gwaffe katutandise okufiirwa abantu ab'ekikula bwe kiti. Twagala ekintu kino kigonjoolwe mangu. KCC Attorney General mutuyambe mutuleetere etteeka mwe tusobola okukuumira abantu baffe. Mutuuze wa mu kitundu kubeera addusa dda waka. Era ne bwe bamukwatidde abantu badde bagezaako mushirudinga temumukuba. So tugenda gezaako kweyongerayo okunoonyereza oba oli awo tuyinza okufuna ebisingako awo. Naye kibi nti abakwatiddwa omu afiiriddewo omulala ayinza obutawona naye. So tuyinza okutafuna nnyo kugenda wala naye at least tuyina we tutandikira. Tuyina ne be tuyinza okutandikirako oba oli awo okunoonyereza. Yinza okukolebwa nga tokendeezeza spaces toyinza kumukendeeza wabula ate bw'oyongera okugaziya spaces wasobola okukolebwa. Kati nkugambye ng'ekyo pikipiki baagikyusa number plate nfuna bulungi bwe tuba tucrackinga down ezimu ku objectives ezaali mu kufuba okulaba nga tukendeeza obumenyi bw'amateeka mu pikipiki kuteekawo 1 obukulembeze obuli known, 2 stages, 3 okumanya ani avuga pikipiki, okuwandiisa buli pikipiki, okuteeka reflector jackets buli avuga piki nga piki ye musoma. So bw'oba oyina abantu 1,000
nga bonna Nambale Peace abadde atambula ne jjajja Lwomwa ku buli mukolo ogw'ekika ky'endiga. Wabaddewo enteekateeka y'okukyalira abamasiga nga twatandikidde wa Ssekkoba ng'omwana wa Mbaala omukulu. Kati owa Ssekkoba gye tubadde tuva Kyaggwe Katosi nga gye twakyalidde nga next week tuyina era ow'essiga omulala gye tugenda. Twakomyewo bulungi, twatambudde bulungi nawe tubadde tutuuka wano ewaka. Jjajja Lwomwa yabadde avuga mmotoka, tubaddemu basatu, jjajja mukyala ng'atudde mu maaso nange nga ntudde ku side ya driver nga driver ye jjajja. Kati bwe tutuuse ewaka n'akendeeza speed kuba already tubadde tutuuse nga tulengera ewaka. Ne wajja booda nga eweese omusaabaze omu, naye omusaabaze ng'alina ekisawo nga kirimu emmundu ng'eringiza omutwe gulabika naye ng'ekitundu kiri mu nsawo. Kati nenjagala ogamba jjajja, nenjagala omukoonako kuba mbadde ku sayidi ye nga njagala mugamba leero abasecurity guards emmundu bazitambuliza mu bisawo. Jjajja n'akola ki? N'anneesooka n'agamba Yesu abo bakyamu, Yesu abo bakyamu. Yakyogedde emirundi 3. Ogwokusatu teyamaze nti bakyamu. Omusajja n'atwekika bw'ati mu maaso kuba abadde ayise ludda lwa wano owa driver wennyini n'asalamu bw'ati. Najjayo emmundu kuba olwedda adde yagikwokinze dda, n'akuba essasi erisooka ne likwata jjajja ne liyitamu ne lidda mu bbuutu ne lifuluma mpaka wabweru. Yafulumidde mu bbuutu n'akuba 2 kumukumu. Awo ne ŋŋamba n'enkutama bwe nti kuba eryasose lyampiseeko amalala tegampiseeko 2 kuba nakutamye ne ŋŋamba Yesu tusaasire, tetulina musango, tetulina gwe twali tusse. Kuba bwamaze otutuukako we bati jjajja n'awanika n'abanga asiba emmotoka, awanika wati emikono akole ki nga ayagala avaamu bw'ati ng'awanise. Nalaba nga tekisoboka n'akwata wati ku mutwe n'agamba Jesus, naye nga tewakyali kyakuzza kuba saategedde engeri gye navudde mu mmotoka ebadde eri locked ne jjajja mukyala yasoose ovaamu nange nengoberera. Already tubadde tuli ku kikomera kyaffe ne tugwa ku mwala ne wabaawo omwami bamuyita Bbaale ye yaze n'akola ki n'akwata jjajja mukyala n'amuteeka ebbali nange nanjigyayo n'anteeka ebbali. Ati awo ne ŋŋamba jjajja alabika akoze ki nagenze okwekebera nga nze nanjijudde ogambe ng'ennyama gye bakubye mu blender wanene ku mukono nga njijudde nga ne ku bigere kwonna kujjudde omusaayi. Kuba nalowoozezza ne ŋŋamba nkoze nte nadde nnyina ekkanzu ye ng'eri mu kava nenjebikako bwe nti nga ŋŋamba bwe mba njebiseeko osanga amasasi tegasobola kunkuba. Jjajja bw'atyo n'atugendako Daniel Bosa Kakeedo jjajja Lwomwa abadde jjajja wa Kasolya atutuusa ku kyo owa Kabaka ate era ng'abadde wasigalya Namusota nga akulira abannamusota. Atuwa ebitowe byabadde. So tutaddewo measures ezisinga naye kamera bazibiitinga. Oli amanya wano waliwo kamera n'asobola ogibiitinga. Kati awo kamera eba tejja kuyamba. Ekirala kiba vigilance. Naye kati vigilance scope nnene tosobola kufuna. Amanya bampita Katabaza Abudu, nabaddewo wali Fransa yankubidde ejjambo nga tanaba kufa. Fransa yankubidde ejjambo wali waggulu nga amanya bampita Katabaza Abudu, Fransa yankubidde ejjambo wali nga tanaba kufa era ne muddamu nampitako. Yabadde yakampitako bw'ati emabega ne wajja wa boda boda nga alina baaga wano. Najjayo baaga
n'ajjayo emmundu n'agikookinga nga ndaba. Ne ŋŋamba abaabaddewo awo, ye omuntu alina emmundu nga tali muleeya, tali mu yunifoomu, neesigala nga mugoberera bwe nti, nga mugobereza amaaso okutuusa bwe yatuusa awo awali omwala. Twansa n'abanga alinnyamu katono, bwe yalinnyeemu katono n'owa bodaboda n'ayimiriramu. Bwe yasimbudde n'asimbula, bwe yatuuse wano nga nze nkyamugobereza amaaso, n'akuba eŋŋombe ya piki n'abanga amuyitako. Mu kuyitako bosa n'abanga akyuka bw'ati mu kumutunuulira. Bwe yamutunuulidde, ayabadde n'emmundu n'ava ku piki emabega n'amukuba amasasi 3. N'enkuba endulu ne ŋŋaba nange basse bosa, n'ensimbula piki, n'engoba omusajja omujjaawo, ne tutuuka nabadde nkyagoba ne munnange omulala nanneeyungako. Ne tugoba omusajja n'atuuka ali waggulu n'ayimirira n'antunuulira bw'ati. Bwe yantunuulidde n'azzaayo emmundu n'agisiba mu bbaaga n'asimbula piki. Bwe yasimbudde piki ne mugoba ne mulemerako n'atuuka eri ewansi bambi. Bwe yatuuse ewansi bambi n'akkirira. Bwe yakkiridde ne mulemerako ne tumulemerako n'atuuka kuli oluguudo lwe bakola, n'aggyayo emmundu mu bbaaga n'agikwata bw'ati. Neesigala nga nkyajja. Bwe namutuuse n'abanga akyuka bw'ati okunkuba amasasi, nze ne munnange Mukisa, emmundu n'emusimattuka n'egwa mu mandigaadi mu mpagi. Bwe yagudde mu mpagi ne mugwira ne mukwata mu bulago, nange n'ankwata. N'alwana, yadde mwana muto myaka nga 19-20, naye ng'alina training, ze namusinzizza maanyi, naye yabadde ne training nga y'amaanyi nnyo. Ekyandeetedde ekyo goba omuntu w'emmundu nga sirina mmundu, bosa mukwano gwange yandabirira mu COVID. Kati bwe nalabye nga bamumaze omukuba amasasi nadde sina kyakkola, nange ne neewaayo oba nfa nkole ki nfe. Naye ekintu kye yankolera mu COVID kyansingira n'abantu ab'eŋŋanda zange abaani kuba yasobola okumbeererawo. Kati nange bwe buvumu bwe namugobye, era bwe namaze okukwata oyo omusajja nalaajanye nnyo, era abantu babaddewo, temumutta, tumuleke tufune information. Abantu ne bagamba twakoowa, kasita alina ekizibiti kya mmundu, ate omuntu gwa sefe naffe tumukola ki? Tumumanyi. Bw'abassa omuntu naffe katumutte. N'endaajana nnyo, era oyo omusajja yasigaddemu akalamu. Obuvumu bwonna bwavudde ku nze nti n'ebimu bankubye nga ntaasa baleme kumutta. Naye ng'abantu ekyokola tebakola ki? Tebakirina. Then ne munnange omulala ne bagoba oli eyo bamutuuseko ne bamutta. Naye ono nalwanye nnyo nga tebamutta. Y'ensonga lwaki olaba yasigaddemu akalamu ne poliisi we yajjidde. Oyo yakubidde ddala, kuba nze namulabidde ddala okuviira ddala wano wennyini. Oyo yasigaddemu akalamu ye yasse. Yamukubye amasasi 3 nga ndaba bwe nti, era ne mundu yagikookinze wali nga ndaba. So bwekityo. Open here. Regulatinga pichipichi, tosobola kuregulatinga makanika, tosobola kuregulatinga scrap, tosobola kuregulatinga spare parts. Oli akwata pichi n'agenda n'agikyusa ebyuma, frame ndala, tanka ndala, engine ndala, n'agiteeka ku kkubo, n'agiteekako namba plate. Kati ebyo byonna toyinza kuvaayo n'osingolingayo omu, mulina kukikola holistically. Pichipichi eziri mu bumenya bw'amateeka mpitirivu, eziri ku kkubo, ezikola n'emirimu gy'obwa boda. Ekitulowoozesa nti oba baziyinamu omukono, ekitulowoozesa nti oba nabo bayina bwe bakifunamu, bayinza okuba tebafunamu, naye ensonga zaabwe ez'ebyobufuzi kituuse ekiseera baziteeke ebbali tutunuulire obulamu bw'abantu.
bwe tutaakikole ebyobufuzi bino bigenda tuleetera obuzibu. Tunaafiirwa bameka mpaka tulyoke tukole etteeka erisobola okuggyawo obumenyi bw'amateeka buno. Kubanga abantu tobala, bw'ogenda mu ddwaliro tosobola kubabala. Abamu tebakyasobola kati nakuwaaba kuba tebasobola kuyambibwa. Ne poliisi ekikwekweto tosobola kikola buli wamu. So ndowooza kati tulina kusomesa abantu mu ngeri ez'enjawulo n'okubakubiriza okuteeka kamera ku bikomera, okuteeka security lights ku bikomera, kuba olaba street eno yandibaddeko amataala. Ekkubo tebanalikola gavumenti oteekako amataala. Naye abayinako properties tusobola okwogera nabo ne bateekako amataala agasobola okukendeeza spaces. Naye ebyo bya kiro, kino kikoleddwa misana. Ebyo bigambe bya kiro naye ate ekikoleddwa omusana. Poliisi weetali, ekitegeeza nti abantu balina nabo omulimu okwegatta kukuuma emirembe. Amanya gange nze Richard Kayondo. Kyannaku nnyo tufiiriddwa mutaka munnaffe. Obudde badde bukyali saa zibadde nga 11. Tugeze okuwulira amasasi nga gavuga. Kwe kudduka emisinde okutuuka wano tufunye na mukisa guyambibwa nti oba poliisi eddukire mu bwangu esobola okujja okulaba ki ekigudde ku gurawundi. Kitutemukeera akaseera. Nekyamukisa mulungi abamu ku baganda baffe abatuuze b'ekyala bavuga bodaboda basobodde okukola obuyambi bwabwe ne bagoba abatemu abasse transabosa ne battako omulala bamututte ali mu mbeera mbi. Naye mbadde nsaba nga ekyalo ky'Erungujja kikandwa amazima gali nti poliisi temala kyoge mazima. Abantu bangi otuuka ku poliisi waliwo abasirikale 2. Toyina gugenda kugamba nti owaaye genda olabe ki ekiri eri. Era etuuse kumpi na ssaawa ng'emu kitundu omuntu gwe basse ku ssaawa 11. So mbadde nsaba gavumenti etuyambeko ku kikandwa etwongereko ku security kuba temu lisusse obungi. Abafamily bali kirungi nnyo kino ekyokuteeka obulungi ku TV nga bamusikayo mu motoka. Kankoberedda. Yenyini asale. Kankoberedda. Kati kyekitubuza ansa nti toyinza kubaako kyokiwa. Toyinza kugamba nti wabaddewo oba ekintu gundi oba gundi. Ate oyinza okugamba nti engeri gyabadde musajja nga alina ku ssente badde baagala kumubba. Ekyo nakyo tekyalabise. Butemu obutannaba kunnyonnyolwa. Okunoonyereza ku gavumenti ndowooza zitugisaba busabi yeteekwa buteeka otuwa ansa. Gavumenti alina files nyingi zetetuwanga nga abantu bafuddeyo batyo ne babuuliriza ndowooza ne babaako bye bazudde ne batatubuulira byabaawo. Naye internally and to an exclusive area tugambe nga just family baali babuulidde ensonga eno baga nti twazudde kino nakino nakino ne bazuula ebiwerako. Ekyo kiyinza okuwa clues noga nti kale ndowooza kuba simanyiiwo kirala kiyinza kukolebwa. Mundu oba ebyokulwanyisa naye nga batendeke abalala nga bantu balamu nga bamanyi okwefuga nga bamanyi n'amateeka agafuga ebyokulwanyisa ebyo. Naye ate waliwo n'ebyokulwanyisa nze byendowooza nti biri mu mikono gy'abantu ababi abatalina buvunaanyizibwa ababikozesa obubi. Ndowooza ekiyinza okukolebwa kwe kuddamu okukebera
byakulwanyisa ki ebiri mu mikono gy'abaani ate control bayinza gikola batya naye eggwanga nga bwe ligenda lyeyongera okukulaakulana n'okugaggawala ate ebyokulwanyisa nabyo basumulula bingi okutaasa abo abagaggawadde so omuzannyo munene naye ffe si bye twasoma twayiga birala kati ebyo tubirekera abaabisoma Abaana babagajja w'amangu. Ekifaananyi eno lenzi ewooma. Ntuve empandiika egundi eno script eno. construction nga y'amaanyi bozera ekyasobola naye singa bakubye ng'ate simanyi kyebandikoze ate bino
Nakwogera bani bano twali n'omu yayogera bani abasirikale abatuuze abatuuze nkwadde eyokubiri atakwagala ne wabukeri nateeka kale mukubira omuwuzi atafuna kalyankulu wabukeri atalomufuna tegana mbiigi waona tu